She's talented. Excuse me. She's talented. She has a good voice. Tell them, bro. Yeah, she's talented. She has a good voice. She's a good performer. Mulokole. Fenna twenonya munne. Buli omu ng'ayagala munne. Mulokole. Nga bw'omulaba Hanson abantu bamutwala nti Hanson bamutya. Naye musajja mukakamu tomulabye. Azze bambi ayogera bulungi mukakamu ate atya Katonda. N'ekirala mu kintu kya music mumumanyi ali classic. Kamera mulage bw'ayambadde. He's classic. Ali classic. Era when nakola naye. You can see the change. Kati oyinza obadde oyagala tukole video etali mu feeling. Kati leka naawe tulina okukola video ng'erimu feeling. Oluyimba lulina okubeera mu feeling. Performance ebeere mu feeling. Oluyimba luno ani asinze otufunamu ku mwenda? Ffenna tufunyeemu. Nfunyeemu nnyo, Becky yafunyeemu. Kati wetulabira nti tufunyeemu temutulaba nga tukola wamu. Kitegeeza ffe bitufuna. Abayimbi bakola ne bannaabwe. Babeeramu ne kano nti nze nsinga ono obunene. So kati ono yalina okupushinga kumwani yapushinga oluyimba. Fembi. Management ki yateeka mu ginnaayo ssente? Fembi. Mwenna. Mwateekamu ssente nga mmeka? Zonna. Omanyikiddwa omusajja kyakiteekamu ssente nnyingi mu music. Mwateekamu ssente mmeka? Mpitirivu nnyo. Ebintu bya music tosobola kubala. Tosobola. Ate nga tukyasindika. Ate nga n'ebipya bijja. Kamu bubiri buna. Tuyina ennyimba bayizawe. Okuyimba buyimbi? Eno kampyata gwe tulonywere. Onywere. Sabula. Tula wano nkutwale. Amanyi Hanson watandika oyimba nze nsirika bambi ayimba nze manjagala ne muwuliriza ng'ayimba. Nena nchoze nyayimba baganda bange. Mbeera ku nnyimba zo buli kaseera. She has a very nice voice. Tukusanze nnyo mu project nnyingi nnyo naddala ezawuma. Omukyalo ntetumulaba. Mwali. Mwendi neewandisa mu wuma. Yes. Buli wuma weeri bwali. She's just a humble, quiet lady. Tali tumanyi agenze mba superstar. No, she's a humble. No, she's a humble lady. Yeah, she's a n'aba superstar bennyini. Bajja gendayo nga balina kadi za wuma. So they are wuma members. Nabo bajja kugamba. Yeah, we love wuma. So tewali akuba monne tetuyina buzibu. Yeah, fenna industry yafu. Oli member wa wuma neche kikugaana okujja mu meetings. Mu meetings mbayo. Kati ate anajja mu meetings za cabinet. Cabinet bwebe etudde nga ate bwe zibanga z'abayimbi ffenna ajja obadde bwe siwolereza Becky bwakirabye jangu okinnyonnyole bwe siwolereza Becky nawe yes she's my friend. She's a good. No, she's good. She is good. She is good. Connection matters. Connection matters. Exactly. N'ekirala we pray for each other. Omukubira Becky nina kino sabira. Nakubira Hanson munne nyamba nsabira kati waliwo that spiritual connection as well. So she's my friend. Exactly. Mwana wa kanisa mwana mukakamu. Muwala wa musumba. Mwala wa musumba. Yes. Cheze ni Becky. Yono. Erinya soko lyogemu tuli Hanson. Ani bali luno?